Kansuubire nti muli bulungi mikwano gyange yonna gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza. Amannya Omumbejja Aisha Nasulu nga bulijjo nze ntuuse okulabika ng'ate era nkongerayo wabula nakuwalirako gwena mukwano gwange ayita mu bizibu eby'enjawulo ate n'enjozaayoza naawe wenna atuuse ku buwanguzi kugamba nti congratulations. Sireme kwebaza gwe wenna muganda wange abadde nange ebbanga lino lyonna okuva we natandikira paka wendi wano nga buli vidiyo yonna yonna gye nfulumya butereevu ogyekkaanya n'okomentinga n'olayikinga ate era sireme kutegeeza naawe muganda wange anneegasseko olunaku olwaleero nti mu butuufu tuula okalire tojja kwejjusa subscribinga likinga commentinga ate sharingira ne ku mikwano gyo obagambe bannange mujje mumanye ebifa mu nsi. Tuuse n'omukyala ono mu butuufu bambi ebyewuunyisa biri mu nsi wabula ate nga bituufu. Omukyala ono yazaalibwa nga talina vagina saakate n'abaana. Njogera ku mukyala mukulu ono Omunnakenya ayitibwa Julian Peter atemera myaka 29 gyokka egy'obukulu. Bambi agamba ti olunaku lwe yakizuula nti talina n'abaana saako ne vagina kyamukuba wala nnyo era kyamukaabya amaziga amayitirivu ddala. Agamba nti we yagenda mu ddwaliro omulundi gwe ogwasooka ekibuuzo omusawo kye yasookera ddala omubuuza kye kyamuleetera okumanya nti mu butuufu yazaalibwa talina vagina saako ate n'abaana. Omukyala ono agamba nti mu butuufu yazaalibwa n'ekirwadde ekiyitibwa MRKH oba kye twandirambulidde ne tukiyita Mayer-Rokitansky Caster-Hauser syndrome era ng'omuntu abeera n'ekirwadde kino mu butuufu tabeera n'abaana saako ate ne vagina. Era agamba nti oyinza okwesanga ng'olina n'ensigo emu bweti w'oba osangiddwa nga te olina ekirwadde kino. Era agamba nti omuntu yenna omukyala ng'alina ekirwadde kino mu butuufu tagenda mu nsonga obulamu bwe bwonna. Omukyala ono agamba nti mu butuufu talina n'abaana era tagendangako mu nsonga ez'ekikyala wabula agamba nti mu butuufu kino yasalawo akikkirize wabula asalewo bambi atambuze ate obulamu bwe kino kireme kubeera ng'ate kimumalako emirembe. Agamba nti abantu bamwogerera ebintu bingi nnyo, bamwogerera ebijijinike, bamulagirira bino bamulagirira biri wabula ye tabisaako birowoozo. Era ng'agamba nti ebimu ku bantu bye bamugamba kwe kubeera nga yandibadde agenda bamusalireko asobole okubeera nga kino ekimuliko kimuvaako saako n'abandi okubeera nga bamutegeeza nti ali mu mbeera eyo olw'ensonga nti yazaalibwa mu kitundu ekiyitibwa Ukambani mu Kenya ng'ate bagamba nti ekitundu ekyo mu butuufu mulimu ebyamalogologo bingi era mbu y'ensonga lwaki mukyala watu ono mu butuufu ayita mu mbeera eyo abantu abasinga obungi bwe batyo we bamugamba. Agamba nti boogera byonna bye boogera wabula agamba nti yeetabisaako birowoozo. Agamba nti abantu ku nsi baliwo kwogera wabula ggwe engeri gy'obitwalamu ebyo bye boogedde yesinga okubeera ng'ate enkulu. Era agamba nti senga asalawo ateeka ebirowoozo ku bintu bino abantu bye boogera bijja mumalako emirembe era bijja mukoseza ddala okukamala. Agamba nti mu butuufu yazuula nti alina ekirwadde kino ku myaka 17 gyokka egy'obukulu bwe yagenda mu ddwaliro ng'amagulu ge gazimbye yeebuze ku musawo amubuulire ate ogubadde wabula omusawo ono ekibuuzo mbu kye yasooka omubuuza kimu nti ddi lwe yasemba okubeera mu nsonga. Omukyalo nawe yakizuulira mu butuufu ku myaka gye 17 egy'obukulu gye yali atuuseeko mukazi watu ono yali tagendangako mu nsonga era bwe batyo basalawo bagende mu sikaani ne bamukebera era ono omusawo we yakizuulira nti mwana muwala ono talina n'abaana saako ate ne vagina era bw'atyo we yakamutemera nti alina ekirwadde kino kye tuyise MRKH oba kye tusobola okulambuya ne tukiyita Mayer-Rokitansky Caster-Hauser syndrome. Agamba nti mu butuufu omusawo bw'atyo we yakamutema era agamba nti bambi yakaba olunaku olusooka n'olwokubiri n'olwokusatu wabula yamala nasangula amaziga nasalawo ate atambuze obulamu bwe. Agamba nti mu kiseera ekyo yalina emyaka 17 gyokka egy'obukulu yali muto nnyo era yasalawo afuule emisomo gye nga kye kintu ekisookera ddala yonno. Yasalawo bino abisse ebbali akkirize ekyo kyali yadde tekyali kyangu asobole okubeera ng'ate akulembeza emisomo gye asome amaleko. Agamba nti mu kiseera ekyo yagendera mu ddwaliro yali ne maama we we yafuna amawulire gano mu butuufu gamwewuunyisa nnyo era gamutiisa era omwana muwala ono agamba nti ye asobola okiteebereza nti mu kiseera ekyo maama we yali yeebuuza ebibuuzo bingi nnyo era nga muli bambi yeewuunya oba alina omuntu gwe yakola ekintu kyonna mukazi wattu naye nga tayogera.
Omukyalo ono agamba nti mu kiseera ekyo bamutegeeza nga bwe bali bagenda omulongoosa wabula agamba nti yagaana yali tayagala kugenda mu operation mu budde obwo olw'ensonga nti yali ye yeetaaga kubeera ng'ate agenda ku ssomero asobole okubeera ng'ate amaliriza emisomo gye. Wabula agamba nti nga wayiseewo emyaka 10 bweddu yasalawo agende ate bamulongoose ekintu ekyatambulira ddala obulungi era bwe batyo ne batondawo kye tuyita vaginal canal. Omukyalo ono agamba nti obulamu bwe ye kati alaba nga buli nnomo. Agamba nti yaganya kirwadde kino kubeera nga tekiyingirira obulamu bwe. Agamba nti naye kino ekintu si kyangu kyakukkiriza. Agamba nti bangi nnyo bayita mu mbeera eno wabula batini nnyo abakikkiriza era ng'agamba nti abasinga obungi basooka n'abagendako wa psychologist n'asobola okubeera ng'ate abaako by'abagamba oba oliawo n'engeri gy'abahandolingamu okusobola okubeera ng'ate bakkiriza embeera eno bambi. Era agamba nti mu butuufu omuntu yenna buli bw'okizuula nti olina ekirwadde kino eno kye tuyise MRKH ebyokuzaala by'oba osooka okwerabirira ddala kuba mu bulamu bwo oba tojja kusobola kuzaala kuba tukugambye nti bw'obeera n'ekirwadde kino oba tolina kye tuyita vagina saako ate n'abaana. Muganda wange gwe ampuliriza. Wabula mukyalo ono yeeyongera okugamba nti mu butuufu olina okukkiriza embeera mw'oba oli senga oba okizudde ng'olina ekirwadde kino. Era agamba nti mu butuufu kizibu nnyo okubeera ng'okikkiriza. Senga okeera ku makya n'okizuula nti mu butuufu gwe mu butuufu tolinga bakyala balala wabula agamba nti oba weetaaga okubaako n'omuntu gw'oyogerako naye asobole okubeera ng'ate akugumya asobole okubeera ng'abaako ebigambo byakugamba mu butuufu muli n'osobola okubeera nga naawe okkiriza obulamu bwo nga bw'oli. Agamba nti bambi omukyalo ono asinkanye abantu bangi abawerako mu Kenya kuba tukugambye nti omukyalo ono abeera mu Kenya wabula agamba nti era mu Kenya omwo mwennyini asinkanye abantu bangi nnyo abayita mu mbeera eno ne basobola okubeera nga basisinkana ne basharinga experiences zaabwe buli omu n'ayogera kyayitamu bambi ne basobola okubeera ng'ate bambi beebuulirira era agamba nti abasinga obungi bayogeddeko nabo bambi asobodde okubeera nga abagumya era ne basobola okubeera nga bambi bakkiriza ekyo kye bali ate ne basalawo batambuze obulamu bwabwe nga we buli. Omukyalo ono agamba nti bambi abaddeko mu relationships eziwera wabula agamba nti nga yakatuuka mu relationship tagiganya kugenda wala asooka n'atuuza omuntu oyo yenna gw'aba ali naye mu relationship n'amubulira ekizibu kye wabula agamba nti bambi abasinga obungi babulira ekizibu kye bamwabulira ne bamwesonyiwa ate abandi ne basalawo bagende ng'ate bamuvumirira okubeera nga mu butuufu ekyo akibagamba kubeera nga abalemesa. Abasinga obungi bagamba nti alimba kino akibagamba kubeegobako era bambi agamba nti abamu tebakkiriza wabula agamba nti mu kiseera kino era talina relationship yonna gy'alimu. Yeeyongera okugamba nti we yagenda omulongoosa ne batondawo kye bayita vaginal canal. Yes, agamba nti wayiseewo ebbanga naye era ye still tannaba mwetegefu kubeera ng'ate ayingira mu nsonga ezo ez'okwegatta mu mukwano. Era agamba nti mu butuufu ye alaba nga eby'obufumbo essaawa eno si byaliko era agamba nti ye agamba nti waliba yeetaaza abaana ajja kugenda adoptinga abaana asobole okubeera ng'ate mwana wattu akuzaabo. Agamba nti bambi kyamutwalira emyaka 10 okusobola okubeera nga asalawo asharingeko story yeeno eri abantu ab'enjawulo wabula agamba nti yasiba omutima n'agamba nti oba oliawo kino waatakikola teri muntu mulala asobola kufuna buvumo kuvaayo kwogera ku mbeera eno kuba ye yakizuula nti bantu bangi tebamanyi ku kirwadde kino, bantu bangi tebamanyi nti waliwo abantu abayita mu mbeera eno ngera naawe mukwano gwa abamu ku mmwe abampuliriza w'obadde tokimanyi nti mulimu omuntu asobola okuzalibwa nga ye talina n'abaana saakaati ne vagina. Sagamba nti mu kwefumiitiriza ennyo ye yasalawo aveeyo mu bantu enkumuliitu asobole okubeera ng'ate agabanyaako olugero lwe eri abantu ab'enjawulo basobole okumanya nti abantu nga bano nabo mu nsi bambi gye bali. Ayongera okubeera ng'ate atuwa kye twandiyise advice naye nga advice yeesookera ddala giwa abazadde n'agamba nti omuzadde wekizuula nti bambi ozadde omwana wo naye ng'ate ayina ekirwadde kino agamba nti tokkiriza kubeera ng'omwana wo bamulongoosa bambi nga kyali mwana muto olw'ensonga nti obutuufu ekintu kino kitwalira ddala ebbanga ddene ate kiri so painful and complicated. Era agamba nti omwana oyo olina okusooka omuleka n'akula n'asobola okugenda ku operation nga mu butuufu kyagendako akitegeera.
agamba nti ate naawe omuzadde olina okubeera omwetegefu okubeera nga bambi omwana wo omunnyonnyola ekyo kyali ate n'omuyambako okubeera nga bambi akikkiriza n'atabeera displace kwegamba n'atasalawo okubeera nga atayonoona obulamu bwe wabula nakkiriza ekyo kyali naye nga tegga omuzadde osazeewo okubeera nga ate omwana wo bambi omuyambako n'otamulekerera. Omukyala ono agamba nti alina groups z'abantu ab'enjawulo z'akulira era nga bambi agamba nti bizibu bingi nnyo abantu bye bayitamu mu nsi okusinziira ku bantu abo abali mu groups zaabwe kubanga agamba nti mu butuufu abasinga obungi balina ebizibu bingi nnyo bye bayitamu era agamba nti mu groups ezo zennyini mulimu banne abayita mu mbeera eno nga ye gy'alimu era agamba nti abamu n'abafumbo wabula ng'ate bambi ab'eŋŋanda z'oludda z'ababbaabwe babakanda abaana babakanda abaana nti mukyalo ozaala ddi bambi nga tebamanyi kizibu kyabwe. Agamba nti mulimu bambi n'omu gwe bagamba nti ye musajja tikirabika muganda waabwe yawasa musajja munne anti munnaye balaba nti talina kaavaamu yadde omwana. Sagamba nti bambi bangi nnyo bayita mu mbeera eno wabula nga bambi ensi tebamanyi abamu basalawo okubeera nga obulamu bwabwe babwonoona kubanga bo batuuka ekiseera ne balaba nga mu butuufu oba oliawo tebakyalina mugaso ku nsi. Sigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo mugana wange weebale kumpuliriza okuva gye ntandikidde paka kati nkusaba subscribing nga liking nga commenting sharingirako ne ku mikwano gyo stories zino banaye stories endeeta ziri real zino si ngero stories endeeta zikwataganira ddala ku bantu zikwataganira ddala ku bulamu bw'abantu. These are real stories my friend. So omukyalo ono bambi bwatyo watusharingiddeko ate bambi ku bulamu bwe kansuubire nti olina ky'omuyigiddeko gwe wenna akyenyooma gwe wenna alowooza nti obuzibu obwo bwe wazaalibwa nabwo obwo obuvune bwe wazaalibwa nabwo nti gwe bibyo byakoma tokyalina mugaso ku nsi. Kansuubire nti olina mu butuufu ky'omuyigiddeko. Ye yazaalibwa mu mbeera eyo gwe olina amagulu n'emikono oli nomo actually yo nomo buli kimu okirina yo perfect olina emikono buli kimu kwegamba Katonda yakutonda bulungi naye olw'okuba olina ebizibu ebimu by'oyitamu olabira ddala ng'ensi yakoma. Muganda wange togwamu ssuubi manya nti bangi bayita mu bizibu ebisinga ebibyo. Gwe wokabira nti tolina kyakulya ng'olina emikono saasira ate oli yazaalibwa nga tagirina. Wokabira nti tolina kyakulya ng'olina amagulu saasira ate oli yazaalibwa nga tagalina. Kwegamba bantu bangi bambi bayita mu bizibu eby'enjawulo so gwe alina obulamu obulungi nga Katonda yakutonda nga butuufu buli kimu okirina teweerabira okubeera ng'ate omwebaza. Newookera ku makyanga bingi bikusobedde bingi biganye fukamira wansi omwebaze olw'engeri gye yakutondamu ssaako ate n'ekirabo ky'obulamu kyakyakuwadde kubanga Katonda okuleka ng'okyali mulamu nga bangi bafa kitegeeza ggwe okyalina bingi eby'okukola ku nsi kuno. Weezuule bikole osobola okubeera ng'ate naawe ensi eno obaako ky'ogigattako. Mbagala nnyo mbagalira ddala mbagaliza olunaku olulungi. Stay blessed.